kigenze kutugume genocide kyamusse sukali n'alinya pressure n'erinya lwa muntu omunnameere ninga oyo mupangise muchuba mupangise muchuba obusungu buva ku lw'ekyotera anti kujukira kati akola mu kiyungu ayina ekiyungu kyakola mu ekyotera mu kiyungu ewa mukulu Kasolo mu hoteli leka naawe sirimba ono omusajja omukulu myaka kaga mujja katumwa kireeta obutungulu n'ennyanya watu bimaze bikyabagenyi beyongedde bangi musika utugenda oleete nkubuulira I'm telling you siri mu kumujolonga abantu bagulira ddala okuvuma Nameere gwafuuse mulimu bayiba Masaka okuvuma si Masaka kabeera ono omukazi e Kampala gwe walabe mwenye naye sisobola muddamu sikyali ku level emuddamu byeza bino ebyagudde ku batembeeyi b'omu kibuga singa byatuuse Masaka nga biyitawa leka naawe ate Katonda watezijja tezindya kati oyinza kujja n'osengula omuntu e Masaka City era baabange tolina ow'obubuulo oba obubuulo bukoma wano yewe weyeekulukunyiza n'ennyanya ze awali abaagala okubeera e Singapore simanya Masaka efaanana nga Singapore America New York ennyonyi ezigendayo weeziri ebintu ebimu bikola ki byewuunyisa kubanga ye kyofa onalebo kyofa yewe Nakaseke naye ono waawano mutya abaganda baffe tuli wano ne Honorable Justin Nameere Nsubuga naye era onoonyeza nnyo ogamba otya badde nga nti oba muluddewo nnyo okundaba ensonga nyingi ezigenda mu maaso abalala tebasobola kuzoogera kuba bantu babeera bankubira amasimu oyogera ku kino oyogera ku abasingo maatha abangamba nti wabasuubiza akasente kati basingo bali mu kuwagala basingo maatha boyo ndagaano nagikola mulina baddembe okunsuuwinga basingo maatha eyo endagaano nagikola emiliyoni za Uganda ez ku musaala gwange buli mwezi tutandika ddioze babadde bambuuza baza tutandika ddi etandika n'obbawandiika mu gwakutaano oba singo maatha weggulu oba weewa oba we Kampala oba waawa eyo give back weri to all single mothers twakikanyako mwajja mu comment ne muŋŋamba nti Faruku yaba abikola era Faruku nze gwe nje kukwasa ssente nga mwenna mulaba miliyoni meka nze mbabbize kati nze kyeŋŋenda okukola ŋŋenda kukwata ssente za mwaka mulamba miliyoni 6 Faruku azisayiningire ng'ensi yonna eraba ogwa gwakuŋŋamba zino kuguno omwezi babano 5 bazifunye nze ŋŋamba kubira kasimu abamu bwenna banfunye obudde ŋŋamba bikakasa oba kuba aliwo yaŋŋamba oyo muyaaya alimba naawe kati nze Faruku kankubuulire ekyo kyekyampanguza akalulu tinnayogeranga ebintu ng'abatammanyi balowooza ayogedde kuba alimba kubanga muyaaye kubanga kino bakakkanamba kubi ate ne batandika kubba kalulu ate nako nenkabasuuza kuba akange toyinza kukabba n'obeera nako naye nze nkubuulira ebyange abalonzi ze banjagala nnyo ekigambo kyange endagaano ate ebyo ekyo kitono nnyo ekyo kitono nnyo nze nyina bengenda otwala ku hijja enteekateeka zaatandise dda kyonna kisuubiza nti bwempitamu ku hijja kyonna kisuubiza bakyala b'abamaseeka baffe bambi baseeka bali eyo basajja banaku bakulaakulanyiza obusiraamu abamu baafa wena bwotwala ku hijja balekawo bannamwandu kati abakyala abo ababamaseeka abo abaafa sente togenda zimalira mu balonzi gwe ffe twajja kuweereza bantu nze najja kuweereza abantu sajja kunoonya ebintu bino twagala tubirabe mu kamera ng'oŋŋamba baabano bali ku airport mbatutte kimu ku kimu gwe kyajinga manda ga kamera basagala nkuyoga lyafa ng'omuntu atuuse emaka nga ali kujjuya Nameere ku kimu emiliyoni 3 ez'emmotoka ezo z'abakyala e Masaka ezo zaabwe saagalako 10 yadde n'eki ze nina emmotoka papita alina emmotoka nina emmotoka si lwe luli awo olugero gye ndi emiliyoni 3 mu kisaawe mu liberation wozigabira abakyala bazikwate bazitwale teziriimu luzungu teziriimu proposal tebirimu leeta kino abakyala bakwate ssente kikulu oli mukyala w'e Masaka oli w'Ekinyerere oli w'Ekiziba oli w'e Katwe oli w'e Munyendo oli wa Butego
ekikulu obeera mu miruka 25 egikola Masaka City temusenguka kati ne muva gye mubeera mbw ate mujja Masaka milioni meka ebi ez'emmotoka bagamba 3 mu mmeka 315 miliyoni 3 zigenda mu bakyala sente nona nnyo nono yagala abaami mujja kunsonyiwa mujja gira mu nsonyiwa mwettanire nnyo ababaka abaami ng'oli ku bakyala temugaana okumbuuzaako nga munsanze abakyala be basinga okuwa akalulu wati abakyala be basinga okuba ku ntobo y'omutima gwange ku mukyala kwe siva abakyala banjiirawo omubiri naye Nammere twagala ebintu bino tubirabeko ate n'abalonzi babikakasa nti Nammere ajja biko otuyite mu kisaawe nkugambye n'abalonzi miliyoni wala ojja kuba okoze likodi kati ate bwe naamalo zibaweeza emmotoka buli mwaka ngenda kuba neeyiyamba Sakire oba wano mu Uganda oba weeru wa ggwanga ng'era nzireeta abandaga nti ziri mwazikozesa bulungi nga mbongera nze abakyala mu Masaka City bateekwa okufunayo ku ssente zitali za luzungu nze nagamba abakyala mu Masaka City nti ngenda bayirawo omubiri abasajja ababadibaga bakomewo nga baavula banka y'abayiribi gyewajogerako wagite abasajja abadibaga abakazi mu Masaka City mugenda kujugumira mugenda komawo nga mwavula banka y'abayiribi etandika mumaze kulayira ekyo nakyo bakimanyi abawalabu abagenda otuwa ku ssente baagala kudiringana mu bakalayidde si bya palapasi ebyabwe biri straight forward sente z'omuwalabu ozimanyi wadde tezibaako magoba tezibaako liba naye zabwerufu so abagenda otuyambako abo bamasheeka abo benalobingamu ssente ezo baagala kudiringana mu baka ng'alayidde official MP single mother nakati basanyufu era bagumu abe Masaka naye nga zijja miliyoni 5 z'aba single mother naye zine miliyoni 3 zo z'abakyala z'abana Masaka ab'e Masaka abali obubi abakyeyiya omukyala nga akadaala ke ku stage y'enseenene akadaala ke bukoto mu maduuka akasaswa emitwalo 3 2 5 omwezi naye nga nazo zibula bino byogedde after campaign kuba tuba kuba mu campaign twaligambye nti oba oyina byoyisaawo mbyogedde after campaign kuba bwe nabibagambanga luli nga bagamba alabika ayagala kalulu abamu baalabanga nti omukyalo ono byayogera atalimba abamu balowooza nga ebyo bulijjo bannabyabufuzi babitugamba oba batubuulira ebyefaananyiza kati kawedde kati obyogera kawedde njagala omukyala ojje single mother w'abaana 5 bali mu masomero ga bonna basome basasulayo emitwalo 2-3 ez'emmere zenkwata abaana buli omu omwaka mulamba gwe tusooke tuguweeyo anti buli mwana olwo gyemitwalo 9 njagala abo ab'obuzibu obuli wakati wa miliyoni n'okukka wansi abakyala ng'ebyo byebizibu byabwe ate bano bamitwalo kuba waliwo abanga ekizibu kya mitwalo 12 abo gurupu eyo be bannannyini miliyoni 3 ezo bano omwana yalwala kansa abo omwana yalwala kansa tuyinza okusonda nze n'emikwano gyange kubeera waliyo bensondera naye bano abo mitwalo 5 nga bwe tulinda banka y'abayiribi byebisatu eby'emmotoka birina obbaggweramu mu lujjudde tewali kunyonyola mu luki terireeta bajjajjaabo leeta endagamuntu leeta bajjajjaabo tuli bakyala ab'ekiweebwa mu muluka gw'e Kasanje akagulupu k'abakyala b'ekyalo kalimu balina akabiina kalimu savings za mitwalo 3 nga nze nzongeramu miliyoni 2 ku miliyoni 3 nga mbagamba mbaggyeko engalo 2 zibakutte mubadde na mitwalo ameka 3 bagattiddemu 2 nja bakyekingako nga wayiseewo ebbanga ng'omwaka ndabe mutuuse kuki abadde n'akabanje mukazi wa myaka omukyala w'abaana 7 musajja yamufaako oba yamusuulawo abeera mu kayumba ka mitwalo 3 apangisa ettaka omwaka alipangisa emitwalo 10 oba season naye ng'ate miliyoni 2 oba 3 zisobola omugulira akabanja akake oyo naye ayingirawo asigale nga mupangisa mu nju
naye ng'ate waalimira waki wewali ate bano bandoka za Mwanyi nze munaye nze kasende okwanzifuna tompa birala kati nze ndi maama Mwanyi kuba ebyo byenkolera ddala namere namasaka bajja bikusaba buno obutambi bugenda lemerawo ate nabigaba mu campaign ate nfuuka MOP binneme buno obutambi tebuvaayo nalobinga emitwalo aga ez'endokwa z'emmwanyi okuva wa President Museveni lwakuba abekiikamu nti bwe baba bazisapulayi tebabikola bulungi ne bampaako emitwalo nga 16 naye kati nenjigaba mu bantu era basanyufu nnyo naye kati President Museveni naddamu ne muwandiikira ne mulaga impact eyaki eye 15 eye 16 emitwalo ne bakyamani b'ebyalo ne bamuwandiikira n'atusuubiza nti kati mu guno omwaka sizoni ebbiri agenda tteeka emiliyoni emu ey'endokwa z'emmwanyi mu Masaka City. Emiliyoni y'endokwa z'emmwanyi eriwo emu saagala ssente njagala mmwanyi okuzeetuusiza nkusobola gwe kyoyagala wakuva mmwanyi nze njagala mmwanyi nabigimusa naye asooke emmwanyi kuba zo zanguwa azirina beedi zazitegeka nga pulezidenti era emmwanyi azigaba kakati ampe nsumulule emmwanyi olwo mu nkuba baalozaako dde emitwalo 15 bagifuna 16 yes ku kyalo kwenzi basanza so sinti ate mugende kugombolola mutambulire muno parish modo yafulumye nkulabe ng'otaddemu omugagga mu lisiti ya parish modo olaba omuliro bwe gwaka anti bye biri mu kujugumiza ababbi tumanyi nti Masaka buli mubbi waasula tebakyebaka era onkoze bulungi waliwo obutambi obutambula bagamba weefudde Kiwaji bani gamba nti waliwo omuntu eyazze ku media ng'akulumiriza weefudde Kiwaji weefudde Anirule ne bayita president sebo president wasomye ku comment gendereranga nnyo bw'olaba video tokoma okwo tusooke tukijjewo ono yaani bw'olabye video wafuddeyo okusoma ku comment section nalabyeyoko nga ndabamu Namereju nga ndabamu n'abalala awo abamulaga nti talina nnyo makulu kati gw'ogamba kati ng'oggyeko Masaka nze omanyi waliwo abantu nga omanyi Mukama alina level gy'akusitula ng'akigenderedde nze nina obukakafu era nina okukkiriza ti Mukama Katonda byonna byazza nfuula award winning TV presenter senior presidential advisor essaawa eno woman MP Masaka City ow'ekibuga ekitali kya bulijjo ng'ekyo minister's daughter ekyate kirala wakati ebyawa gye wazaalibwa ebyo biri nakyo those are natural processes naye njogera ku bino ebizze after ebiri achieved individual merit nze nkakasa nti Mukama ebyo abintuusaako ng'akigenderedde kati Mukama bw'amala okusitula n'abakola eveemu gyakuteeka wabaawo abantu nga tosobola baddamu nga bali ku nga ensi bw'erina okubayisa bw'ebayisa kati omuntu oyo era nga bw'alabye bamuddamu mu comments n'ebikolobero bye byonna by'alina babadde bamulaga nti ye talina moral authority talina waasinziira talina ntobo eyogera ku mukulembeze nga mulonde naddala Nameere bakimulaze ne mu comment section n'abalala abaamuzeemu kuba nze sirina na nsonga ebenzisaamu muntu kubanga byemba njagala omuddamu byonna ngenda olaba nga abantu babikoze ki babimugambye nalabye n'abawagizi bange bayitirivu nnyo ne bannamasaka ab'enjawulo nga bamwambalidde so nemba nga tewabaddewo nnyo nsonga lwaki nina omuddamu yadde omuwa platform yadde omuwa amasannyalaze naye nga oyo mupangise mu Cuba mupangise mu Cuba obusungu buva ku lw'ekyotera anti kujukira kati akola mu kiyungu alina ekiyungu kyakola mu kiyungu ewa mukulu Kasolo mu hoteri leka naawe sirimba ono omusajja omukulu myaka mungi katumwa kireta obutungulu n'ennyanya watu tebimaze bikyabagenyi beeyongedde bangi musikawo tugenda oleete nkubuulire I'm telling you siri mu kumujolonga I'm telling you the truth waliwo abantu abatuka kati omusajja abantu bamugambye abamu mu conversation tunyonnyola abantu wava otya mu DP yali wa DP
kati nange nga nsoma bisome yaliko wa DP nagendako mu FDC nagendako mu NUP akola mu kiyungwe wa Kasolo eventually ne bamuwa pichi old model nkadde najja mwene ali kati eriyo omuntu gwotunula n'ogamba nzijayo omwene ali mu yali etya ng'olaba nti n'ekibiina tekimutudde ku mutima so asobola okwogera okulasa n'ekintu kyonna kyayagala kubanga ekibiina tekimutudde ku mutima kati nze kankubuulireko Haji tewakyali muntu ategeera gw'oyinza kutuma e Masaka tiwetunozeemu kamera olumbe Namere ne bw'abawa opposition ne bw'abawa NRM ne bw'abawa ki nze nalabye abantu abamu kubamuddamu ku mikutu gy'e Masaka ku WhatsApp groups ez'e Masaka mbeeramu n'embisoma sometimes ebimu babinforwardingira inbox obalaba siriko abantu bange babinforwardingira naye ng'ate screenshots ezimu ze babadde bampeereza ng'ate abantu abamwambalira bannuuku muve ku Namere alina amakulu Namere agenda tukolera buli muntu alina amakulu mubate mwagala olinyirira abantu so oli mutume panic eyina weeva obusungu bulina we buva obubbi ebadde industry e Masaka obubbi n'obukumpanya ebadde industry y'amaanyi gubadde mulimu nga tegulimu political cartels ate ekiri interesting nti mu bubbi obubondo obwo obw'ababbi tebuliimu beenaalimu bokka babadde balinamuko n'aba-opposition n'abamu abatalina kibiina naye nga mukubba awo w'omukwano gubaawo bakwatagana romansi ye ebaddewo mu byokubba wano ewalala omwafuluma n'agamba President Museveni mulungi nnyo omulala n'afuluma n'agamba President Museveni mubi nnyo naye nga wali ekibagatta kukola ki kunyagulula kubba kakati bagenda okulaba nga Namere onazze akabondo takaliimu Namere ali open nnyo Namere ali brave akubuuza why and why not balaba tajja bitegeera ekimu ku kintu kye baali basinga okufunamu ssente nagamba nti illegal taxation nga bwe walabye TV emu bwe yakoze story neeraga nti bano abagobaganya abantu mu Kampala ate babajjako ssente enguzi bagamba twabagobadde ne balemerawo abasuubuzi manya ab'okumakubo abatembeeyi twabagobadde naye balemeddewo ate mubeera mubajjako ssente ne mubawa ne receipt kati ne Masaka empoza ne Masaka wekibadde nti bennyini ne bebagobaganya na bano bennyini abeeyiyo bweyiya babajjako ssente tawunikira akabwavaayo ne meya nti fe empoza tetugimanyi twawulira nako nti gavumenti yagiweera dda teryaji owning nga teryagiweera accountability naye ng'ate atagiwadde bakwata oluusi n'okusiba ne bakola ki bakusiba kati ekintu kiri babadde bakiryamu $489 buli lunaku padde every day kubanga abantu yes abantu abo abeeyiya abeepangira ku makubo bali mitwalo nga 89 kati oba nga 8 bw'obajjako 2 10 2 they have been babadde bakuŋŋaanya ssente empitirivu nnyo kati laba Namere bwagenda mu lujjudde lw'abantu ku muzindaale wa president n'amugamba nti mukama wange empooza gwe gy'obeera oyogerako mu addresses zo nti wagiwera wano bakyagikuŋŋaanya etambulira ddala n'agamba okufa n'obutanyagwa singa nkiddamu okukiwulira neyageegenya n'agezesa nga pulezidenti empooza yagiweze ku Mande ye n'agisolooza ku Lwokubiri bamukwata nakati gyali mu kkomera era bwe bawulira bakaabira baasiba abantu ali muntu ogwo yali wampooza gwe baasiba olw'empooza bw'owulira bakola ki bakaabira tebaakoma okwo babadde balina nga bakwata essente ezirina okusasula bano abanaku aba road gang abeera enguudo abantu abo bakola emirimu gya wansi naye mu gavumenti abakozi ba kanso banongoosa bawakina bakasasiro baani akuuta toyi za kanso abakolakola mu masomero ga gavumenti si abasomesa naye abawansi abo balejjalejja babadde bakwata ssente zaabwe ne baziterekera omwaka abakozi Faruku ekibuga kyenkiikirira waliyo omukozi ayera oluguudo nga yakoma okusasulwa mu Novemba 2024 sigambye 25 ngambye Novemba 2024 nga tafunanga kasente ka 2025
balwadde bafunira ssenyiga mugundi protective gears tebazibawa kubanga protective gear kangeze balina okuwa omukozi oyo protective gear emirundi 6 bamuwaako 2 zinendala ne bazibba sente zirina okugula extra protective gears ne bazibba kati Nameere yazze agamba twagala audit mu nsasula abakozi bano gye babadde basasulwa mu Masaka sitawo kubanga wabaawo omuntu akwata ssente ezo ne bazifixinga ku account bwe buba buwumbi bubiri nga bwe bwino sasula abakozi abo babusatu babufixinga ne bazoozamu ne zizaalayo akawumbi akalala kamu oba ne zizaalayo obukadde 7 mafiya n'abwegabanya ne balya bano ne bamala ne babawaawaawo ebitundutundu ezimu abakozi kati bambi omukozi ono abanjizza omwaka bwe bamuwaako za myezi 7 alabira ddala alaba nga atuuse mu ggulu naye ng'oli amaze okuwozaamu obuwumbi nate na zino n'azibbako emyezi 5 oli n'amugamba funa waliwo abatalina na mirimu gino emirimu waliwo abajagala mmwe twabayamba buyambi ogibawa kati kyekikubya Nameere ayingiddewo agamba mbawadde ennaku 14 nga buli mukozi asasuddwa buli 10 kyabanja kuba nazibawadde nabawandimanyi sente weeziri sente nkimanyi weeziri basi nafubutukira ddala eri wa commissioner Magumba atwala urban centers PS Beni kumumanya Haji Kalifani bonna ne banga nti sente bazirina sente bazifuna foto nenyeza bwerere kwanza sirina office gye sigenda kusamba kaji baba leero bajja kiwulira ne abyange bya buwandiike onziramu mu buki enkya tonneegaana ne banga nti sente bazirina ewammwe kaakati obo bonna obungenke bukola ki weebuli tubadde tulina omuzimu gwe bayita change of use ku ttaka bakwata ettaka lya gavumenti mangu awo ne bayita kansa ey'amangu change of use ettaka eribadde nti eno ntobazi oba eno ebadde green space ke kabangiriza akali awo ekibuga we kasiza amangu ddala muba mukyali awo nti bakoze change of use baliguzizza gundi bakulaga Muzeyima wayaliguze kumbe emabega waataaligulidde meeya Muzeyima waaliguze bakulaga aliguze obukadde 6 land value wa gavumenti liri mu biliyoni 2 byobadde bitambula ab'e Masaka kwemuli mujje mu comment section mutubulire bintu bino omubaka wammwe byayogera bituufu nagamba ekigambo eki tolirabayo muntu nga w'e Masaka atali mutume nga mulonzi ali awo ali ku bibye nti akutte kamera alumba Nameere bamanyi buli Nameere kyayimiriddeko ge mazima oyo musajja omukulu gwe walabye atuuse okunzaala nkubuuliddeyo obusungu gye buva bamujja mu DP ne bamuwa pikipiki enkadde ogambe atambuza mmere gwe batuma obutungulu tebumaze ki ku woteeri ye mukulu Kasolo kati ye musajja wattu engeri bambi ebintu gye bimutabuseeko n'akaddiwa nga tebigasse bamugamba gwe bw'onaavuma Nameere n'omuwongoloza bajja kuwa obwala DC bo balowooleza ddala nti obwala DC omala gakwata jirikiti kyafuuka jirikiti yambw efudde kyetutasobola kukkiriza Isoweeri ebintu bino ejja bitwebuuzaako bw'okubisizza abantu pressure abantu bali ku pressure macupa kaakati kankubuulire pressure ebe kuba nga tolina musango abantu bali ku macupa kakati nze kankubuulire toyinza kera ku makya n'oyogerera Nameere ebigambo ne bwe biba bimeka n'abeera moved era mmanyi n'okola abantu abamu nga bagamba naye ye Nameere what does she think she is? She's too sure of herself. Olwokubeera n'amongo simanyi biki yakuwaga omuntu ali ku mazima teweetaaga muntu yenna kuwaga omuntu ali ku mazima amazima ago ge gakwemalira ge gakweyimirira ge gabitereeza kati omuzeeyo maama amongo gwe boogerako President Museveni maama Nabbanja abantu bange bonna nga bebeera bababuuza lwaki mubeera ne Nameere bamanyi ebiri e Masaka eno gavumenti empagi yayo esinga obunene is intelligence bamanyi ebiriwa e Masaka bamanyi nti waliyo kibba ttaka waliyo envuba embi mugigobamu abanaku mwabagagga ne mugisigalamu entoba ze muzigobamu abanaku mwabagagga ne musigala nga muyiikuulayo omusenyu
baminisita ababyenyigiramu babamanyi, gavumenti ebamanyi, bapolitician ababyenyigiramu babamanyi, babusinessmen ababyenyigiramu babakola ki, babamanyi. okubikola ebyo weetaaga protection ya security. Era ffe tewabaddeewo kibba ttaka kyonna kibeerawo ne watayiwaawo magye oba poliisi oba byombi. Kati okubikola okukola oyo yenna Katemba atali musasulire mwetaaga ki, security. Kati ye Nameere lwavuddeyo n'abanenya ebituufu nti naye lwaki omuntu bw'akuba enduulu nti bamubbye mutwala kumpi ssaawa 2 namba nga teri alabiseeko. Ate nga ku bintu ebitalina makulu tulaba mwanguwa. Lwaki oli bw'agamba nti ente ye baagibbye ate embwa ya poliisi tuwulira nti mugibasasuza emitwalo 4 okugireeta ku siini, okugireeta embwa naye enywa amafuta. kati wobibuuza ebyo baana abalala bebayambako, bano bebayambako abakulu abayiikula omusenyu ababbi b'ettaka abaki nga batuma bakatumwa nga batuma bano ng'oyo omusajja gwe walabye Ismaya Musikawo tusimanya ani nga babatuma baba talina kye bafiirwa bo batya okuvaayo head on ne Nameere kwabamanyi nti Nameere ali ku mazima. It's very hard to have a head on collision n'omuntu ali ku mazima nga Nameere kuba toyina counter togenda mugamba singa nali ninawo 0 yonna nti oba Nameere yabba kino oba naye yenyigira mu singa kiriko ne basponsa. Kati engeri gye batayina counter ayina kufuna abatwazi b'emmere kisajjasajja tweyale mu nsi abakazi bamulopye makooti ono amubabyeko abuyumba ayina lwe yeefuulako omusumba aliwo oyo omusajja bwagenda bwakola ki bwabbako bano abalinga oba endiga sootovu atera okwefuula omusumba obuyumba buki something akola ki stories esiziwanga nnyo omusumba stories esiziwanga nnyo naye nabiwuliridde mu baki mu bawagizi nga bamwambalira so okay zituli muntu anvumira bwere tewakyali era bw'olaba omuntu avuma Nameere manya nti abambi mukazi watufiiziza abaana kati asasudde ewa musajja wattu landiroodi abadde amubanja kati amuwaddeyo ku ssente kyogamba afuuka project yeyo nsedi project nkubuulira abantu bakulyako bye nkubuulira ge maki ge mazima press conference abaana nabagambye naye kaakati kuba bankubidde amasimu ti ate ndaba mupostinga bino ate munkubira amasimu ti honorable tusonyiwe busonyi naye batuwaddeyo kantu embeera mbi January yatuyiseemu batuwaddeyo kantu naye nalabyeko nga omwogezi wa poliisi avaayo n'ayogera ne beegaana ebikolwa by'omukulu oyo but I wasn't so bothered kuba mmanyi ebibasumbuwa bitono nti bambi wabaawo ababasasudde naye obuzibu bwange nze focus yange esigala ku revolutionary leadership ku revolution yange gye natandika ey'oggoba obubbi obwo obuli at the expense of the people Masaka City nti change of use mugikoze government mugifiiriza ssente kubajjukira tofiiriza mulundi gumu ng'ogyeko okuba nti obbye ettaka lya biliyoni 2 oliguzizza Muzeeyi Mawa miliyoni 6 naye ate gwamuguliddemu kati Muzeeyi Mawa bwe bamalanga gwe bafrontinzeeyo mpa bwiki akulabira kusiga nti Muzeeyi Mawa yakibakolera temumwambalira Muzeeyi Mawa bwe bamala okuba nti gwe bataddeyo mu front ne beefuula nti bakoze change of use yaguze ettaka oluvannyuma ate ali transferinga bo gye bali n'alibaddiza ate bo ne balitunda biliyoni ziri entuufu ono abanga broker money laundering kiba kirese inflation that's fraud. Jukira fraud high first class fraud institutional corruption ey'ekika ekyawaggulu ono ali enkaaga ye kuba naye talina kyakozeewo just kutransferinga kuzza mu ono era ye bamuwa n'ezizigula be bazimuwa era bambi naye tafunako kinene ono gwe bakoseza nga ka front ayinza n'okukakana nga yafunye miliyoni kuba n'ezigula be bazimuwa ziba zaabwe be bazimuwa genda ogule kino ogenda olaba ekibangirizi kye baalekawo nti nedda ekibangirizi no kyetoolodde nnyo amaduuka kano ka green ka half acre kakabeerewo bayiikeemu
ekibuga kisse oba waakiri part of it bateekewo bu public toilets kati bali ku bunkenke bw'otalabangako tenda za kasasiro zonna baazeegabira abantu ng'aba bataano. kasasiro kiri ku rekodi nti e Masaka bamuleka n'avaamu n'envunyu n'emmese ng'ezimuyola ate bazijja ku bantu naye olw'okuba tenda zaabwe tebagambwako teri agamba ku munne ba opposition beenaale both abamu bannamayanja ba opposition abalala beenyale nkugambye guli omupangu guli omulyo tegusosola ku mulyo baba wamu kati awo osangira bambi abantu baffe beebuuzanga nti naye namere tetukutegedde kakati ate omupoliisi ate asobola okubbira owa Nuupu aba tamubbidde nti awagira Nuupu amubbidde kuba oyo ye puleeya gwe beetaaga mu mulyo omuzannyo okusigala nga gutambula nameera agenda kusaba zirandi audit kati agulinnya agenda kuwandiika amateeka gonna ge yasoma bukolokola agenda kukwata biripooti abikube ku mmeeza ya Director General Isu abikube ku mmeeza ya President tabwezi awo nkiraba sente ezo ze bakozesa ze batundako ebintu mu change of use part of it ziba zirina okudda mu bantu zitya tikangeza change of use bwebezze ngeri genuine ettaka libadde lya gavumenti mulitunze obuwumbi 3 akawumbi nga kamu kalina okugenda kaddeko mu kibuga kazimbe public toilets katereze toilets mu masomero ga gavumenti abaana abo bava mufuna mpola ebitaala zonna zidda mu mbuto z'abantu babale kyekibadde Masaka kyekiriyo nze baagezaako nnyo okukinteekamu naye nga naye batandikira batyawo kati ovanga ku muntu atayagala ddiiro I don't deal. Sizze mu parliament kweyiya nti sibadde na nnyumba ngifune essaawa eno otuddewo makaago weebale nnyo gali luddawo sagabagamba gyegali weebale nnyo naye nga we gali okola ki omanyiiwo e Masaka plot 18 Batch Avenue Kizungu Masaka plot zaawo tewali etali vali wasobola okubuulira so abantu abamu tetuzze ku nti kweyiya kwepanga naye ng'omuntu eyakulira mu kitundu olina wootuuka n'ogamba ekifo kino kiruzinze direction it's becoming a gangsters paradise mafia state bezimbyemu ka mafia state ka palace naye n'amalako nako ate bambi n'owa opposition oli omuwagizi omutuufu kati ng'oggyeko ffe abeenaabe naye n'oli omuwagizi ali genuine owa opposition ali ku byenkyukakyuka ebitu ebyaddala ate naye aba cheated anti bakwata kaadi eya Nuupu ne batagiwa wa Nuupu ali genuine azze ku by'okuzoganya mbw abantu babe bulungi bagiwa ono anaazinga emikono aleme kwogera ku bubbi bwabwe era baayagala nnyo Nalubowooli kaakateera ako akalimu abeenaalemu abamu n'aba opposition baayagala nnyo oli kubajja kusirika bakole buli kye bakola kye baagala era ne bwe baaba nenyanga abamu ti naye mukoze bubi omuwala oyo bambi abadde akalulu akawangudde waliwo omusajja omu wa DP musajja mwatiikirivu nnyo mu Masaka omwo yali ayina gye yali ayoleza emmotoka n'asangayo abakulu abamu mu kateera eyo mu kaguruupu ako n'abagana naye nze ndaba guno gwabadde mupango mwakoze bubi okubba akalulu k'omuwala oyo yabadde agenda kugasa abantu okukola akwagala ne bagamba nti atofaayo kasita ne Nalubowa gwe twaleese naye waffe wammwe atya jjukira oliyo omuwagizi omulunzi oliyo wa Nuupu opposition yamanyi yatiikize ambuleera oba yamanyi oli eyawangudde nga bagambye nti wambuleera azze kukola byabwe bizoganya ate awulira waleese wuwo akolere ki owuwo otegeeza ki
Goliwo NRM. Ngate goliwo na ato wanopu yafuuse atyo uwo muki. Anna. So kiri kibadde kintu nga mu butuufu. Ebadde yafuuka mpuku. Nga n'okuba nga akyeŋŋanga. Maama wate kukuba nga yakunaaza eddagala ery'obuvumu. Nga n'essaala z'oliko mpitirivu. Ng'osaana essaala nga z'amaanyi. Okay. Era nze nkubuulira bamasheeka bange gye bali eyo basajja ba wansi tebamanyikiddwa si baamanya naye nga basajja beegayirizi. Babeerawo ne bagamba omwana waffe tujja musabira ajja kubimalanga naye ng'ekibasumbuwaabo. Okay. Era tutotya nnyo kakati waliwo omulala gwe baaleeta juzi. N'avuma Nameere alinga kino era Nameere era empisa era ffe n'abamulonda bamwejjusa wololololo ate mugaye teri yamuwakalo ate abamulonda bamwejjusa wabasanzeewo naye oyo yali akaabira mu vidiyo eyali ayombera mu vidiyo n'okuwemula n'okukola ki yali wampooza yali muwooza oyo omusajja era adamu naye baba basajja bakulu nze nasoberwa sirinayo bantu sirinayo ba generation bannumba abantu bonna abannumba ne banfiira ko bonna basajja bakulu n'abakazi bakulu. Okay. Sinalaba yali muwooza mu butale empooza eri President Museveni gye yajjawo nga ngiroopye kati ayina obusagwa n'obusungu bwonna obw'oku nsi. Olunaku yagendanga ne miliyoni ye bakama abe n'abawaako ensanvu zaabwe n'akuba 3 ku nsawo aguze obupulote bumala mu kyalo Deira 3 kati ate gwe Nameere oyingiddewo olesa ebibi ebya left winger ebya equality economic biki olesa ebintu byo. Okay. Otandise okulondoola kati ye kyekyali kimulekanya so akutte placard aleekaana bambi gwe omuwagizi wa Nuupu oli eri omanyi nti abo abantu 8 abayimiridde ku kkubo ddala bazze kubanja bo kye bayisa obuwanguzi bwammwe abantu kumbe bali kumpooza ye balumya omuntu era singa teyavaawo singa tebalina kizibu kwani ku Nameere ekizibu kyabwe si Nuupu na buwanguzi bwabwe oba bwe bayita obuwanguzi bwabwe ekizibu kyabwe ki mpooza. Kati bambi abawagizi mwetegereze nnyo. Omwami wange mwami Nsubuga ayina statement yakozesanga ng'ensesa waba ogiwulira oyinza olowooza ya lubalaatu nga aŋŋamba bwe twabanga mu kalulu mpaamu sometime let me listen to this situation ng'ekiba kiguddewo agamba let me listen to this situation nga mugamba Papito isn't it observing the situation nti this is beyond observing let me listen kanzibiririzeemu bwenti mpulirize situation eno so nammwe mbawabula situation muzikole ki muziwulirize topapa toyanguwa nnyo okuteekayo masasi oyinza ofiira mu firimu y'ebikwanso ng'ogiyita y'amasasi gumba oli wakati mu bikwanso gumba oli wakati mu bikwanso era mbabuulira kyo ekyagwe Masaka ne opposition emu ebadde nga commercial opposition kati nze kankuwa ekyokulabira ebbanga lyonna yabadde nga mentaling abaana be waliise oba engeri y'abazoganya abaliwo kati waligambye nti oba bakyali ku mugendo gwa opposition eyaba mentaling ali luddawo musajja mugagga nnyo talina na budde bumanyi oba bamuwangula oba nedda ayinza n'okuba talinakimanyi ayinza okuba talinamanya nti bamuwangula ne bw'anaabeera mu parliament ebisanja ebi tajja kwenkanya bugagga naye ng'obugagga buvudde mu ki buvaawo commercial opposition kyekiri e Masaka nti nkubuulira fakti bwa busuubuzi ow'e Masaka eby'e Masaka si bya people power bya money power gwe bakuteekayo nga kafaananyi gweomukubi w'enduulu bambi ekyovola kati abakubi b'enduulu batono nababuusa nalubowa yatambula mukazi wattu ne bakunga abantu wiiki namba nga balanga alina abasajja babo ku mikutu
balanga banange mujje mu bungi tubanje wajja abantu 7 ng'ate omu muwooza obusungu bwampooza sibwa abantu babuuka nti ebyeno byakasi kati nze kankubuulire Mukama Katonda yazizza bibye nze okubanga nawangula akalulu ke Masaka. Abantu ba opposition ya Masaka bagagga nnyo, they are billionaires. Abantu ba opposition ya Masaka ba billionaire. Obugaga babujjawo. Billboard ezibadde mu Masaka nga zisinga eziri e Kampala ez'abannabyabufuzi ez'aba opposition. Oli double dealing politics ate wali double dealing wabaawo abantu okugaggawala. Obugagga obwo obwa obutali butuufu obutali bulongoofu naye nga bwe buli Masaka. Masaka nze nkugambye omukulu omu essaawa eno eyasinganga okumentalinga abaana ng'olaba nti ab'opposition gwe balabirako yava dda ku mugendo gwabwe. Mugagga Muvundu. So kakati bwe balaba Nameera zze oleeta ebibye ebiri genuine ebituufu oba oyiwa amazzi mu bintu ekisooka ate sayidi eno ey'akabondo k'abamafiya kwenaalimu babadde baagala nnyo opposition esigalemu mu Masaka we baliira banna emboozi wabadde nga ati no gwaginnyumiza oba exposed we baliira baliira mu kavuyo balaga president nti ne gavumenti nti eri buli kimu kibi abeeri babi nnyo mitima gyasiimuuka eri gavumenti tetwawangudde yadde akafo k'obwa kansala nga kye baagala okulaga ki government. Nameera zze ayingiddewo awangudde obwemupi tetubadde tetubeera na ba division mayors kwenaaleemu Nameere agenze mu field azuganyiza ajeyo division mayor nga weenaali mu Mulindo wa Kimanya Kabonera ku bakansala 5 Nameera aleesaana mu 2 ne bagamba tabwezze ripooti zikomyewo ripooti baziseseme kitegeeza tulabe lishafo zigenda kunyokaawo Masakaawo naye gwe kati waliwo eddiba bano ba musikautu bankola mu kiyungu bano bakatumwa b'omu biyungu obutungulu babatuma nti mwangu we public ereme kumanya kiri kiweka amazzi Nameere mubeeko kye mumwambaza mumufuula omuzibu ennyo mumufuula omubi ennyo sikata mumuvume nnyo agwemu amaanyi aveemu obuvumu obunaabuulira abantu kiri naye Nameere ekigojjako obuvumu Nameere bw'ovumira omwaka ku mazima kwesifa wangamba oli twin one omutwe guno wangamba side eno bampita where need be wekyetaagisiza batusumulula street weba street ng'oyingira street wekyetaagisiza nga tuba corporate basi tuba ba protocol twogera oluzungu olulungi olwa King's College Buddo olw'abalooya olujjayo awo nga tugenderamu ebyo bya protocol ani azze bya projector naye wekyetaagisiza nga tusabuukulula side B ng'evaayo teriiko kunnyonnyola teriiko kupostponinga kaakati Nameere bwebwo obuzibu obuli e Masaka bamufunyeemu obuzibu bungi nnyo ate nina information kiki nina information ate abantu be bagimpa ate balina obuzibu nti gye bakoma okunnumba ng'abantu bangamba bajja bambuulira Honorable nakino obadde tokimanyi nakino bakikola kakati batagala tebamanyi they don't know what to do. Okay. Basindikayo genda ofumemuko genda okole ki abantu batuze ne babagamba ne kakati mumwagaza ki muti aki lwaki mujja okutunnyonnyola wefudde gundi wefudde ki oleetedde abantu bakubya pressure sinze nzekka ffenna
n'abaana abalala gye bali abalwana lwakuba temubamanyi Okay. bahasani mukiibi bonna bagobyegobye bamafiya hasani mukiibi basali mu kisekka baterezeza bukomansimbi eyo ne bagifubutulamu bamafiya bukomansimbi yabeerangamu ekibba ettaka buli wiiki. Have you ever seen a district ng'erina land grabbing buli wiiki naye nga buli abba ettaka ate awerekeddwako magi awerekeddwako poliisi kibattaka mu Masaka abaana baamala kuteekawo kifuba agisali mu kisekka n'oyo mwannyinazi eyagira ku independent what's his name Hassan Mukiibi Sserunjogi eyakolanga mu State House era ye kyamuleetera ku independent nga gamba bane bino si bitegeera ate Katemba omu ate akolebwa BNRM ye kwe kulamuza independent najja bibye nga yeetegeerera. Okay. So si kolanzeka naye eno generation stock empia erina NRM stock empia erina capacity stock empia era yonna gye muli stock empia mbakunga you have the capacity mulina amaanyi agasobola okwaŋŋanga abantu aboonoonye eggwanga waliwo abagamba nti aboonoonye gavumenti nedda te gavumenti kyeki gavumenti yemmwe yeffe kuba kwonoona ggwanga kisooka kukwonoona NRM kisooka kukwonoona gavumenti kuba kwonoona ggwanga kakati bali nkugambye eri ebadde nga ddiiru ng'omuntu asasula n'okusasula nti mu biseera bya campaign ne bwe ziba zaakaggwa asigale ng'ali deployed Masaka nga baazimba ekintu nga kiri commercial obwakabaka buli eyo bo bennyini bateekawo n'abeekalakaasa balage nti Masaka kitokota omuliro gwaka gavumenti efulumye biliyoni 4 crisis management post election crisis management kitatenda mere plani za gavumenti nti mugabe mmwanyi abantu mubaveeko buli omu awagire ekyawagira Masaka abadde muvundu bwatyo oli abadde akimanyi kati onaagendeyo te wa president obe wa prime minister obe wa speaker wa parliament omuconvincing nti mwe abantu ab'olubatu abawe biliyoni 5 mbu mugenda kumanejinga busungu n'obusago obuli mu Masaka ng'ate waavuddeyo MP w'enaali ng'ate waavuddeyo division mayor ng'ate ba councillors kumpi ebitundu 6 ku buli 100 BNRM oli ajja kugamba kati weebuuze ku MP waayo titubitegedde ate obusungu awo buli ludda wanga namere yaawoza abantu baagala mmwanyi bagende balime. Kati balabira ddala nga namere yayingirira omugaati ogubajja era n'ebyo byennyini ebyokweyogeza kakati lwaki tobeeranga taatawo lwaki tobeeranga ddadiwo bo be basinga okwefuula nti abaluma naye teboogera bye bamukoze ate tali wiringi byogera kubanga liigi ya politics gyazannyiramu yajja bwetyo bagala obeerenga ddadiwo bajja basirika kakana mukwano beera biki musajja yali mu seminario yasomera mu seminary asirika ne muyisaawo bye muyisaawo nagira mpolampola n'abyanjulira pulezidenti eyo mukasirise fe abazoganyi tubikuba mu kamera so bannamasaka era ekyo kye baleeta it is a way of it is patronage it is patronizing me bakikola to patronize me they use a parental relationship to silence me naye nga n'oli omuzadde gwe baleese muzadde wa namere gwe baga nti lwaki tobere naye tebamubuuli nammwe tebababuulidde bye bamukoze kati dadiwo bino byokola abyagala kubanga oba yandiyagadde obeere nga ye ndi mukulembeze w'abantu ba Masaka City sikola kusanyusa Muzeeyi Ssempijja by the way kabeere Mwami Nsubuga nti oba sikola kusanyusa Mwami Nsubuga bwemba ne Mwami Nsubuga mba mukyala Nsubuga bwemba ne Muzeeyi Ssempijja nga ngenzeeko ewuwe mulabako mba muwala wa Muzeeyi Ssempijja bwemba mu Masaka City mba mukulembeze nga interest z'abantu bange zinsooka okukulembeza minzaani eyina kuzitowera wali interest z'abantu bange nti sente ze mubaddemu bbe empitirivu nga teriyo zidda mu bantu nti kateera eno bwe njikubamu
if I punch a hole in it, omukadde oli owa road gang ajja kusasulwa mu budde. Kirina omukazi gwe mubadde musaba license ow'enjala gwe mubadde musaba license ya mitwalo 25 atunda asiga enjala luyale ate mu gavumenti mutuusayo emitwalo 6 bamuyita 20 emeka mu gavumenti watuuka 6 siti bakubayamba ko waliwo bulooka ne bulooka wa bulooka mu license basabu contractinga asolozo informal and formal. Wow. Kati abantu ne babeera mu kibuga kiri nga balina obusungu obusobola n'okuvaamu ekintu ekirala. Okay. Gwe byotayagala ebyo. Nze byesaagala. Njagala ekibuga ekitalimu economic sabotage, ekirimu obwerufu. Oli bw'oba toyagala akolere ku ka street kakolera abakyala abasiika emmamba abagalaji abaki sooka ondage woogenda omuteeka nga tonnamugjawo simple. Kitegeeza bino ebyagudde ku batembeeyi b'omu kibuga singa byatuuse Masaka nga biyitawa leka naawe ate Katonda wate zijja tezindya. Kati oyinza kujja n'osengula omuntu e Masaka City nga tondazewo omutwala. Tekisoboka. Programu yalimu Masaka. Ey'okujja abatembeeyi. Eyo programu abasuubuzi yabaddemu Masaka. Era omu ku be baasooka okuloopewa president baagamba tulina ekizibu buli bwe tugenda okusengula abantu Nameere ng'atulekanira ng'atulemesa ng'abantu abakunga nga buli omu alemerawo. Nameere yampandiikira lipooti n'agamba abantu ekisooka mubakwata bubi mugenda obbajjawo nga bulijjo ate mubadde mubajjako ssente mubasolooza abamu mwabasasuza dda n'ebifo ebyo myezi 6 mu maaso ekirala muba temulinayo mubatwala. Kati nange nga bamwaŋŋaye nti abaleekaanira nange sirina gakola ki gandeekaanira mugende mukole ki mwetereze mufune we mubateeka mukanye n'oli abatembeeyi ne bagamba Nameere jju era bba abange tolina ow'obubuulo oba obubuulo bukoma wano yewe weyeekulukunyiza n'ennyaanya ze awali abaagala okubeera e Singapore simanya Masaka efaanane nga Singapore America New York ennyonyi ezigendayo weeziri gwogamba mugende omutembeeyi wo ndaga w'omutwala awo nga nawe akolera sinnagaanako kibuga kikule but kwate kuba ondage w'omukola ki w'omuteeka nje nakuwerekera nje namusitulirako tugende bw'oba tolinaawo be quiet weewummuze baali baagala batwalawa babagamba buli omu yeenoonya era ekiwandiiko nga bwe kitugamba you are directed to vacate immediately owange Kampala nno kyatuuse babadde deadline wabirabe tebaabategekedde anti kati munnaye be baalonda bennyini naye bannaaye ennaku naye bannange balonze mulina ennaku nze sennalaba muntu anyega be nalabye banyega be baalonda bajja ti Miisa nalabye babagamba kuvaawo Miisa yabagambye baveewo inginiya bali mu ezo eyagira ku kaadi ya Nuupu bannange ndowooza oba alaba yatuuka mu ggulu ali ne malayika Gabudyeri bananga alina essanyu tokipika tewali ssanyu lyali Nameere inginiya tannabeera tannalayira inginiya mugende mpola bali mwezo tannalayira gwayagala otika fayiro byabasuubiza okukola babikukusa tannalayira yabalayirira nti byajja byogerako bamaze kulayira amaze kulayira nga Mukalulu yabalambulanga nga Mukalulu yafaayo yali meeya yali amaze okulayira nga ali Mukalulu teyali meeya ati nga yabalambulanga naye omuntu n'otavaayo yadde okugamba nti nedda bannange omuntu ayinza okubuuza Nameere waali yagadde bali mwezo ye yalikoze eki waakiri yaliteesezza nti kale tusooke ateeseze mu kapasite ki mayor elect yes by the way an interest is a gazetted mayor alina obuyinza legally he has interest yes legally alina obwogerero n'abuuza nti bane abantu bange mubatwalawa kale n'apayine bapayirotinga titukole pilot
tusoke tujjewo ab'ekibangirizi kino tubasitule bonna omulundi gumu tubatwale mu katale kano na kano. Kampala is wide. Kituufu abantu gye bali Nansana beeyizaayo kira bikira outskirts. Ab'okudda State Street aha mujje tusoke tubayiwe wano. Tusoke tukakase nti buli omu afunye omudaala. Tukigezeseeyo ewiiki 2 omwezi kikole wekifunye challenge tubabaakingemu abeetagamu extra income tubabaakingemu ne kapush tudde ku balala n'abalala tukole emyezi 6 tukooperatinge nabo wa capacity ya electricity esobola omukkirizo byogerako bulungi nnyo bulungi si yamukuba MP Nakawa Kampala. That is Kampala. Tayinza genda ku parliament n'akireeta nga matter of national interest. As an MP? As an MP, but also mayor elect. N'akireeta nga matter of national importance. Gwogamba asirise? The silence is worrying. Omulonzi bannange. Kuli okusirika kwanneewuunyisizza. Bawadde deadline. Ebintu ebimu bikola ki byewuunyisa kubanga ye kyofa onalebo kyofa ye wenna Kaseke naye ono waawano Nakawa nga nze munnange nkubuulidde nze baatuuka n'okundoope wa pulezidenti ntiki ne bawandiika eriyo nayonayona mu Bahaji Kakande mu banko gundi yanko Abati office of the president ne bandoopa nameera ajeemesa abantu babaide bansuwinga nako Masaka City Council sued me omusango gye guli mu kooti simanyi oba they lost interest. Yeah, they sued me kujeemesa bantu naye bagamba si kujeemesa naye mukole ebintu mu bwerufu. Lwaki ono na license ku muntu ng'erimu babbulooka 3? Why? Musaasire naye muntu oli wanjala omuntu alina ka video library oyagala ku emitwalo 12 license ate mu gavumenti otuusizza 3. Ekituufu kyekyo zino ziddawa munnyonnyoli bwe tugambe tubuulire abodaboda n'omusasuza kino n'omusasuza wanweno buli kintu ne mwagala kugamba ekibuga kinyigirize nnyo. Abantu babagobye ku nnyanja bazze mu kibuga babagobye mu bibira mubagobye mu nto bazze muzireseemu bagagga envuba embi mugobye buli muntu muleseeyo bagagga ate kakati onazze yeeyize mu kibuga nti ate nawo tukuwadde ennaku 14 vacate. Iye gwe kitegeeza kino kiteeka ku bali mwezi si kukimuteekako but era si ye yakireese oba oli awo si ye yawadde n'amateeka naye ndabanga okusirika kwe kwina okusinziira nti kale ekibiina kyabwe kirimukko ekyo nti no people power like oyina kubeera ku saidi y'abantu era bwe boogera mbuno bo bali ku saidi y'abaki kusirika sikulabyemu kuba ku saidi y'abantu naye wayi mungu yasinga okumanya sijja kujajinga naye nga nze wange Masaka tekisoboka ekyo era kwokundoopa bandoopa naye abakulu ne mbannyonnyola ripooti nenzikola ne bagamba naye mugende muteeketeeke buli bwemunaba munaasengula abantu muteeketeeke gye badda era abaasooka ab'okwambiyansi bo baabateeka wali opposite abaali bakolera ku ambiyansi awo bewalaba nsikangana emiguwa n'ennamayanja ojula okwegwa mu bulago meeya kati bo baabateeka kyemmanga awo naye nga naawe okubateekawo gaali maanyi gange kubanga abaana abo we baasooka okubeera we baasooka nga konteina zaabwe we ziri nga walungi nnyo nga baategekawo bulungi ne bajja ne babasenda ebintu byabwe ne babyonoonayonoona ng'ate bu konteina obumu n'ebimu bye baakolerangawo nga bannannyini byo bali bakadaama bali ku byeyo kati nga baweereza baganda baabwe obusente ne babakolera emidaala kadaala kamukolerayo emitwalo 2 3 omwezi bwagattako ne zaakoze eri kakati bano bajja basenda busenzi biki nga beekwasizza mbu waliwo omugagga eyatutte kanso mu kkooti mbu eri ettaka lirye bannange zekateero zenkugambye bennyini bateekawo n'ebizibu we bitali bafuna muzeyimawa ne bamugamba kati gugenda tuloopanga kanso tuloopeeyo olage nti eritaka twalikuguza ate tuliremeddeku bo ne bajja ne bagamba omugagga wuuno alina kooti order
ne bagenda oli bw'abatwala mu kooti n'okuwoza ne batawusa najja nga alina expert judgment ajja alina expert judgment against Masaka City Council bagamba muveeyo bannanga omugagga wuuno lina ettaka lye kati bwe bakola abaana ne babasenda ne bagamba mu abagobi wali ne bajja ne beeyiyiza simanya okwambiyansi opposite nawo ne babagobawo ne bambuka wali nga ku kyambuka nga tunatuuka ku wooteri ya Mariafu nabo ne babagobayo paka bwe natu mbandi awo ng'ate naawe beeyiza babagamba mugende nga baana babagamba tudde ku eri ettaka nti ate nalyo temujja kuddawo kubanga lirina nannyini lyalikayanira bwe nateekawo ekifuba permanent secretary wa ministry ya local government n'abiyingiramu n'agamba temutubuulira byani yabatwala mu kooti ebyo mugende mubiteese n'atoni jene ebintu byamwe tebikwatagana abaana ne babakkiriza okugenda waawo baatandika babasasuza emitwalo egi omwezi ne bagyongeza ne gifuuka 10 ne bagyongeza ne gifuuka 15 kati giri ameka omuntu awujja enkoko eggulu ekiro oyo w'ekiro aliko 2 aga bangamba bwe twali tugenda mu kalulu baali bagala babawa 25 naye ndowooza ne batya nti akalulu akaaba ababisaba bameya kajja kufa ne basibamu kati bamanyi nti nameera agenda kiruka akizzeeyo kwemeka audit zinyooke nameera agenda kiruka kiddeyo ku 5 kati bye bibabo by'emitwe gavumenti ebadde efiirwa ssente nyingi wezityo kati bye bibabo by'emitwe teri kirala kye balanga nameeri basi